Mbalamusizaako nnyo bassebo ne bannyabo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Eno ye program Church Before Church n'omuweereza John the Preacher olunaku lwa leero. Ennaku z'omwezi 8 omwezi gwa kusatu mwaka 2026 tujjukira olunaku lw'abakazi mu nsi yonna. Olwaleero program eno nsazeewo nkulage abakazi amaanyi gammwe mu Bayibuli. Bayibuli kye kitabo ekikkiriza era ekissaamu ekitiibwa abakazi era ekiraga nti abakazi muli b'amaanyi muli ba muwendo. Mukama waffe yeebazibwe. Katonda yakola nnyo n'abakazi mu Bayibuli okuviira ddala mu ndagaano enkadde okutuuka mu ndagaano empya, n'olwaleero Katonda akyakola n'abakazi. Era Katonda akoze n'abakazi okutuukiriza ebigendererwa bye giyite purposes. Mukama yeebazibwe. Amawanga oba obuwangwa n'amadiini agamu gasobola okwagala okuteeka wansi abakazi, naye ndi wano okubategeeza bakazi mmwe nti muli b'amaanyi mu Katonda. Katonda abassaamu ekitiibwa. Katonda assaamu ekitiibwa omukazi. Era Katonda okuviira ddala mu ndagaano enkadde nga ne Mukama waffe Yesu tannajja, nga Katonda akola n'abakazi. Bwe tusoma mu kitabo ky'Olubereberye essuula ey'okubiri, Katonda yakola ebintu byonna ng'amaze okubikola. Bayibuli egamba nti Katonda n'alaba si kirungi omuntu okubeera yekka, n'amutondera omubeezi. Eva ye yasembayo mu bintu Katonda bye yakola, ekitegeeza nti yatuukiriza byonna ebikoleddwa. Kubanga Bayibuli egamba nti omusajja newankubadde yali alina ebintu, bamuwadde olusuku, bamuwadde w'abeera, ayina ebisolo, mugagga ali awo, kubanga bassebo ne bannyabo omusajja ayitibwa Adamu yali musajja mugagga. Naye Bayibuli egamba nti ng'ali awo anakuwadde. Lwaki anakuwala? Kubanga yali bw'omu. Katonda n'amutondera omukazi. Bakazi mmwe muli b'amaanyi nnyo. Muli b'amaanyi nnyo mu Katonda. Ensi esobola okwagala okubateeka wansi, naye muli bakazi b'amaanyi. Tulina abakazi bangi mu Bayibuli, bannaggwano, ng'abakazi bannaggwano mu Bayibuli. Tulina omukazi ayitibwa Debula, namusomako ne neewuunya. Bw'osoma eky'Abalamuzi essuula ey'okuna n'ey'okutaano, omukazi oyo yali nnabbi, nnabbi Debula. Teyakoma ku kubeera nnabbi, yali nga nnabbi ate nga mulamuzi. Ye mulamuzi omukazi mu Bayibuli eyasooka, bamuyita Debula. Debula oyo era yali akulira eggye lya Isirayiri, yakulemberamu eggye lya Isirayiri okuwangula n'aliwo obuwanguzi ku Bakanani abaali bakiyita ki? Kubafuga obumbula. Ye Debula. Katonda azze akola n'abakazi mu mirembe emingi. Tulina abakazi bangi mu Bayibuli ebyokulabirako eby'amaanyi. Gw'obadde okimanyi nti mmwe abakazi mwe muzaala bannaggwano bonna be tulaba? Bakabaka, abakulembeze, ab'amaanyi, baprofeesa, mwe mubazaala. Era kirowoozebwa nti omwana ky'afuuka akifuuka nnyo okusinziira ku maama, kubanga y'abeera naye ebbanga eddene. N'olwekyo ndi wano okuzzaamu amaanyi mukazi gwe aweereza Katonda. Ekyo ky'okola Katonda akyagalira ddala. Era Katonda bwe yatuuka okuleeta obulokozi mu nsi, yabuyisa mu mukazi, kubanga omukazi ye yazaala Mukama waffe Yesu Kristo. Toli mutono nga bw'olowooza. Osobola okuzaala ekintu eky'amaanyi mukazi gwe. Obadde okimanyi nti omukazi ye yasooka okulaba Kristo ng'azuukidde? Yali mukazi. Abasajja badduka ne batuuka ku ntaana ne balingizaayo, malayika bwe yayogera nabo ne batambula ne bagenda, kubanga tebaalaba mulambo gwa Yesu. Bayibuli egamba nti ne batunula mu ntaana ne balaba nga tewaliyo mulambo, bo ne bavaayo ne bagenda. Omukazi, kubanga bo abakazi Katonda yabawa ekisa eky'okugumiikiriza, bwe basalawo okukola ebintu babikola na bugumiikiriza, babikola na kwekkaanya. Omukazi yasigalawo
okutuusa Kristo lwe yamwebikkulira. Kitegeeza ki? Nti ne bwe kuba kusaba abakazi abasajja bajja mu kyaki ebintu byabwe biba byabudde, naye omukazi yasobola okutuula wansi bwe kuba kusinda n'asindira Katonda. Era abakazi mukola kinene nnyo bwe musabira abaana bammwe essaala. Abantu bonna abafuuse ab'amaanyi ddayo osome ebitabo byabwe ojja kwekanga nga mulimu ekigambo mukazi 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 mukazi, maama 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 maama. N'olwekyo njagala kwebaza Katonda ku lwammwe abakazi, nebaza Katonda ku lwammwe ba single mothers bambi abawaayo obulamu bwammwe ku lw'abaana bammwe, okubakuza mu Katonda, okubaweerera, okubabuulirira, okwogera nabo. Ndi wano okubeebaza, mwebale nnyo, mwebale ddala. Ebibala by'embuto zammwe Katonda abirabye omukisa, mulabe ku nsigo zammwe ze musize nga Katonda abawa okuzikungula mu ssanyu mu linnya lya Mukama waffe Yesu. N'olwekyo malirira okubeera maama omulungi, malirira okubeera omukazi omulungi agenda okuzaala bannaggwa n'abalungi. Kubanga era abakazi be bazadde n'ababbi nga tebabafuddeeko. Kati gwe malirira okulaba nga otondawo omulembe gwo, omulembe omulungi ogugenda okugasa eggwanga, naawe gukugase mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Njagaliza abakazi mwenna olunaku luno, olunaku lwammwe, okusingira ddala mukyala wange mwagaliza olunaku olulungi luno. Njagaliza maama wange olunaku olulungi olufaanana bwe ruti. Omusumba wange, omusumba Fale Kuteesaakwe, naye mwagaliza olunaku olulungi mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Emirembe gya Katonda egisinga okutegeerwa gyongere okubeera nammwe. Mbaagaliza